Ikiriya enteekateeka z'ekivvulu nga bw'oli mu kulaba kuteekayo stage tutandise okuteekayo stage yesterday tulina leero by tomorrow I think stage ejja kuba ewedde okugendayo then tulina press conference ya security ndi wano ekivvulu ndowooza olaba ekimpuuba tuyana kumwentu ensaza bibatu stage enyodde bulungi tebakola netuuka ng'ogenda yitamu okwengenda stage eno erimu sente zange nyingi nnyo tunze amataka tunze buli kimu okuyimirizaawo stage eno kati tesobola kugwa bweyitamu n'ogwa ate kisoboka era mbangenda kusiba abantu wogwiramu ng'obasiba tekisoboka tekijja kubeerawo inshallah. Ebyokwerinda biyimiridde biki eby'ekivvulu? Ebyokwerinda meeting gye tulimu wano eno tulina meeting ne security bigenda kubeera gulugulu tugenda kuba wano barracks namba ey'amagye barracks yogenda giyiwa naye waliwo eggaali ezatandise kyotidde nti ziyinza otaataaganya ekivvulu kyoba nawe olina eggaali ekumu nze kennyini nze eggaali ekulembera amagaali gonna suppose nga tobeera Kampala nze eggaali ekulembera amagaali gonna kati ensonga ezo olunaku lwa Friday suppose wanaaba waliwo eggaali ejja kuba nga ekuuma bukumi bantu kumakinga sure buli mwatuuka butuusi waka bulungi. Abantu basuubire eki because tula rehearsals ozikutte n'amaanyi abantu basuubire ekisinga omuwagizi wange yena ali ku TV oba ali ku kamera nga yali abaddeko mu kivulu kyange at least nwanyi I've been here for about 8 years naye ndi known ng'omuntu atadisappointing abawagizi in any way. Let it be ku kivulu show zemba ngenzeeko, let it be ku concerts ezange ntiri zembadde nkozeeko. Omuntu yena nga yali abaddeko ku concert ya Fik Fameica akimanyi nti oyo disappointing era ensonga lwaki by Lwakusatu we are getting ready with everything. Tomorrow tugenda kuba tukola sound check, so Friday straight buli kimu muzuli biri byennyini mugenda yimba live oba kufuna CD tugenda kukola biri byennyini. Abantu boyina nabo bonna kolabo wayogeddeko nabo bagenda bbaawo abasinga mikwano kyange nabo bagenda kubeerawo ate Katale and Kando buli muyimbi owakabi agenda kubeerawo wano kujja Katale wakabi bonna abakwagala batakwagala buli muyimbi owakabi agenda kubeerawo epate yokka eriwo mu kibuga January, so buli mukwano gwange buli muyimbi owakabi I invite everyone to come. Tulaba ennaku zino enkuba efuuse enkuba tina ngeri gyekiyisizaamu because twa enkuba nga tataganya ebikulu by'abayimbi byepanjinwa ndi mukwogerezeganya omulogo w'enkuba ndi mukwogerezeganyaamuko ne Katonda mu ssaala enkuba ereme tonnya. enteeseganya zo ne Katonda yagamba ki? Katonda sofa okuva natandika nze nga njogera naye tatera kubeera ku side etali yange abeera ku side yange, so nsaba ne ku mulundi guno eno Katonda essala yange agiwulire enkuba ereme tonnya. Waliwo ekivulu ekibadde kirina okubeerawo towards ekivulu ekikyo nga kyakagwawo naye agali mu nkubo galaga muno ekivulu kino kiggyiddwayo bino gali mu nkubo gagamba kiggyiddwayo naye abantu bagamba muno Fik wandibanga olinamu omukono ekivulu kino kubanga tekibaddeyo mukufaafagana na kivulu kyange omanyi stage eyo obunene bweriko yokka kati ngenda funa ddi obudde obuteeka omukono mu bintu by'omuntu omulala, so sikimanyi kera the fact that ongambe gali mu nkubo sijja googerako nga gakonfamingako kuba sinakimanyako. ye mukwano gw'olutalo wamuwulizaako? Sinaba muwulizaako era nzijjako kamera bwoti ngenda mukubirako kubanga kineraliikirizaamu bantu. There is a video circulating on social media ekikola ku Snapchat ng'oli n'olutalo ng'ayita abantu bakuwagire naye nga koowolera abantu kyali mu good blood oba kyali mutima mulungi? Tetuli bayimbi, tetuli bazanyi ba firimu oba ba actor nti tubeera mu kwakitinga ne tulaga abantu ekifaananyi ekitali kituufu. Nze kitwe basi kyagala sikikola, tewali nsonga lwaki mba nkola ekintu kyesifiiringa, tewali abeera agenda kunvuma nti lwaki toyagala butalo.
osobola okulaga abantu nti simwagala toyina bomanyi mu industry nga tebakolagana nga kiri okay. Yeah, so mtu wabanga chaliwo abeera chaliwo. Kutalo is my friend era mpita abawagizi bange Friday then ku Lwomukaaga tugende tumuwagire kuba otaddewo agali mu nkubo simanyi oba matuufu naye show webanga gyeri tugende tujuze Serena. Yeah. Engeri gy'oli pulezidenti w'eggaali zino nga bw'ogambye alwaki kyogerako n'eggaali ya Gaza ne Alliance ne balekera kubagana because ku Tuesday bakubagana bamu balina ku bitanda bayasibwa amaaso n'amatamu anti eggaali zaabwe byo tebinankwatako singira nze mpita nkwatako obuzibu wano nyingira mu byenkwatako anti zeekawempe still you can talk to them sibeekawempe Gaza weekawempe nedda abeesibako bwesi simumanyi yeekawempe. Fik, ng'ogenda mu kivulu kino federation otukola nnyo ng'oli ku side ya federation ofunye support emala okuva mu bayimbi banno naddala ekitongole kitwala abayimbi bonna mu ggwanga oba oli left out ng'abalabe bagamba muno they've been always left out nga bakola ebivulu byabwe. Siri left out ate nze mba nkola ekivulu kyange omuntu yenna yena ataddeko ettaffaali mwebaza nnyo n'atasobodde simwinaako obuzibu sikola kivulu nga ntunuulidde nti gundi alina okunyamba oba gundi alina okunsapootinga. Yeah. And federation ndi nayo. Ofunye support y'abayimbi banno gamu bakupostinga bapushinga ekivulu kyo. Yes. Abasobodde bapost sifaayo. Bapostinga ate sifaayo nnyo kiri awo naye nga basobodde bapostinga. Ofukiiza mu bubadi buti like stunts ng'omuyimbi nga sinnakolayo n'akamu ndi musajja muyimbi mwana kati simanyi ngeri gye ntamuzindalo ate nentandika okukola nenyimba ennyimba zange ennyingi ate nengattako n'obubadi nze ndoza alina okuba nga waliwo abakola obubadi nga bo si bayimbi buli omu nafokasi nokukyategeera kati nze ntegeera nnyo okuyimba obubadi. Amanyi abampita Abe nkola mukutu ebyokya mu Uganda. Tokola nani? Omukutu ebyokya mu Uganda. Ekiro kyange kijja eriwo Fik Fameica. Abayimbi abasinga bakitwala nti okuba Lugogo alina kuyimba live. Naye abantu abali mu genre eyo ey'ekidanso banyumirwa nnyo music wa foli abeera mu beats no bantegerekeka okuwa ekyokulabirako. Questions yakava waneeno yajja ku stage naye ogamba nti ayimbye live. It was a turn off for everyone. Yes. Fik Fameica. Olowoozezaako ku bantu abali eyo okusingira ddala abavubuka boyimbira abakuba omunyigo live olowooza n'abakolera mbalowoozaako nnyo kubanga nze ate be bawagizi bange so tesobola kubanga nyimbye emyaka 8 nga simanyi bawagizi bange kye baagala nkimanyi nnyo era ngenda okutuuka ku stage awo kyennyini kye baagala kyengenda okukolera ddala kyennyini kye baagala bawagizi kyengenda okukolera ddala oba baagala CD oba baagala kikaali oba baagala live oba baagala kyebangamba kyenkola kubanga bebakama bange. Tusubireyo because in international collabos tusubireyo ku international surprise artist oba surprises ezitali mu Uganda wokka. Jogeddeko n'abantu bangi mikwano gyange. Abawagizi bange basubireyo ekito ekyenjawulo basubireyo surprise yonna. Surprise sure. Twalabako omuyimbi akolako n'ekivulu ng'ajja ku stage ne wabaawo ekyaba first of all omuguwa gwekwata n'atasobola kubanga atuuka mu stage. So ani Gravity. Kale so Fiki enzijayo ku stage Gravity. Enzijayo ku stage ku luno egenda kubeera era te surprising oba tekuleetere. Enzijange ku stage mugenda kugitegerako olwolunaku olwokutaano. Byonna biri set. Enzija yange ku stage egenda kulabikawo ku lwokutaano kati omuntu atazze ku show bajja munyumiza bunyumiza. Sigenda kutandika shegenda kutandika mangu ddala ola stage ine stage ebulako ddakiika budakiika ate weggwa nga tusumulula so tatalo gitandika ku lwokuna bannaayo 25 lizo kyuka mukatini ekola abantu sente meka bannange sijja koowa kubayita sijja koowa kubajjukiza ennaku z'omwezi 26 January olwokutaano luneeno
ebule ennaku lumu bbiri olwaleero n'enkya okwosa enkya ku Friday nga 26 January. King Kong live in the city, of course Fik Fameica n'abawagizi bange mwenna mbayita mujje mu bungi. Ekintu kinene kitumala ffenna, so mbayita mujje mu bungi. Bannange twongereyo omuzannyo gwa industry eno, twongereyo omuzannyo gw'ebivvulu, tulaga abantu nti no yes Uganda waliwo abayimbi nga bakabya ate nga bakikubira ddala. So mbayita mwenna mujje mu bungi, mumpagire mu supporting shene bere successful. Sente meka okuyingira $2,000, VIP $5,000, emeza ya $3,000,000. Tickets ziri out ku esawa zineno ticket osobola okugifuna ku Jude Color Solutions, osobola okugifuna ku Capital Center e Nabugabo, osobola okugifuna ku Patriot Cake and Restaurant, osobola okugifuna wano wenyini e Lugogo, osobola okugifuna ewasa papa e Makindye. Yeah. Ani akoze production yo lero? Production eriko 8 years oba art. Thank you.